Kale kusebu kitwaka kwe tuli onako olwaleero muli mutya kansweti muli bulungi abamina abakyala bakabaka muli mutyeyo gye muwangaalira onako olwaleero ndi wasanyu nnyo ebbanga libadde ppanvu nnyo ne kojja nga tuludde omuleta ku celebrity track naye twagize nga tukojja 2022 tatuleka wansi lwaye twagala tunyumye soke twaniriza omwaka guno tumanye biki bigenda kutambula mu bitambula bitya owaye kojja wanje ola muli butya alhamdulillah obulamu butambula bulungi kojja kitonsa wendi njekumye sigejja sikugga okikola otya yeggwe nkozesa butonde course nkozesa butonde myaka nange olabika bwoto ate nfuna obudde nembeera ne mukyala wange okubeera n'omukyala kitegeeza ki buli science alaga buli lwe weegatta buli lwe weegatta obulungi n'obeera satisfied kisala stress z'obadde nazo ebitundu 45 ku 10 abasajja basinga obungi bakaddiwa stress waliwo olyagaa nti bannanze sobeera n'omukyala bw'atampa sex omutwe guba gunnuma mpulira anti ekizibu kiri kyegasse ku bizibu by'olina omutwe ne gutandika okukuluma sex kizibu buli lw'otamufuna nze era neewunya omusajja agamba nti nze mmala wiiki nga seegasse mba nkolaki otya era emirimu gitambula gitya nze ntera nnyo okugamba n'abana abaana bano kati abakuze abali mu yunivasite teweekuuma nnyo na mbuzi gwe gy'ogenda okyegendereze oli mu yunivasite n'emyaka 25 mbw'olina embuzi nze nakigamba we nabeerera nga nkyanoonya nagaa lwendisanga omukazi ng'alina embuzi osirimuteeka waka lwaki siteeka mukazi alina waka mundi mbuzi lwaki kojja siraani byennyini omukyala embuzi ogyagaza kilwaki ogikuumira buli omu yeeta buli omu agamba nkumye embeera yange omusajja omutuufu walijja ndegenda era ne bwajja nga akusanze n'embuzi nga wagenda agenda abakasajja bajja bulijjo abakazi ku masitwiti ye lwaki namutwale waka n'afumba ola bagamba nti nze enyansi jakw embuzi nejye buli kati munoonya ate tosobola na kubeera mu maka ago era omuntu bwakuggyako embuzi manya temugenda kubeera mwenna sayansi alaga omuntu wakuggyako embuzi wabaawo ekyaba akutikkuddeko kati ekintu ekyakutikkuddeko alina okugenda nakyo kyova olaba temuyingala nabantu baba fast kati bamutemu kyamanyi gye bali ate nosanga omukyala ng'ali ku street abadde yeerya namu naawe n'ogenda ogambe tane kandyemu noga nti lwaki sibijja wano ebintu ebiwombu ebiti n'embitwala ewange abasajja bangi bawasizza kyogamba nti omuntu waliwo wali yali ambuuza nti omukyala bamalaaya kale bana abeeryamu asobola okukola amaka bulungi nnyo oli yaŋŋamba nti yatwalako malaaya oyo nga bali muloogi ndowooza n'awoomerwa tamuwadde obuzibu n'amugamba kati nyabo mbadde nkusiimye lwaki tokkiriza n'enkuwasa malaaya n'amugamba wagula bamalaaya nkumbire gwe kiri mirundi ebiri divorce abasajja malaaya ati omusajja agula malaaya kisoboka naye ate bwe mutuuka ku nzikiriziganya osobola omuteeka ewaka ate n'afumba ne bakuleetera oli ng'agenda kusookera ku ggwe olugimwamulako bw'oti ekimutwala tokimanya obanga amutadde abakazi bano balaba teri mukazi ayagala kwetunda naye embeera abakazi bano bali expensive era gwe omusajja atannaba kunywera va ku baana b'abandi abawala abakyala bali expensive abaana balina laavu naye oba tolina ssente alina kusesa laavu bagifumbya bagiteeka mu ntamu ne bagifumba laavu esiba akaviiri omwana asobola okweteekamu ng'akwagadde okimanyi nti osobola okwegomba omukazi ng'akozesa ebizigo bya 7,000 omwezi ng'oyingiza 3 gwe omusaala gwo gwa 7 kuliko NSSF kuliko simanyi owenziko okutta 5 ogenda okwenza okutta emitwalo ameka 4 ate omuntu gw'oliko gwe weerijjako omwezi yakozesa ebizigo bya 7,000 buli wiiki 2 yeetaaga 3 mu 5 egy'enviiri
ngate naawe ogenda okwo ng'otandika ti abakazi oba baabaki omukazi tani yadde ettondo ly'otuzzi omukazi talimu yadde akawooma nabaddeko nga ninga ali ku mugogo talina yadde eddoboozi lyampa wangi omukyalo okuvaamu otuzzi kiva ku nsawo service delivery gw'omukoledde toli mukuleetera kugume baana baabuwala ate batya nkiseewo omusajja watakutte mu nsawo bulungi sijja kutta kati gwe ebyo by'omuwa bibye gwe biri by'oliira obwereere n'ogenda bibyo osanga omukyala yasika bulungi nga yajja ewa kojja kitonsa n'amuwa omukoonola n'osanga ng'omukyala awoomera ddala yajja nakyo vi extra n'akusiigirayo owo n'akutetenkanya bwakugonza n'ajja n'afuna obweke zaffe ziri ezongeramu zi extras ezigaba bujagaali neyeteekateeka nojja ng'osaba ttokana kuba package eyo ngiseera najjo abakyala bajjalo n'agyeteekamu nakubira essimu ng'ali bweru anaatera okukoma wasanga omwami we ng'ali bweru nengiteeka ku nnyonyi n'egenda ne ku nnyonyi otikka bulungi nnyo nengiteeka ku nnyonyi n'egenda habulayo wiiki emu akomewo najja n'akuwa amazzi yafuna ku katayiti kamala namuweereza omukoonola yasika bulungi nnyo agaddewo ebbugu muli mumala gwe noggulawo tandika okutaganjula lutu esooka n'akuwa amazzi alabe ekyovaamu agenda okulaba omusiibuzi emitwalo 5 akusiibuzi emitwalo emeka 5 nawuza nti wagwe gusoose n'akugezesa ogwokubiri n'obukoddo buno obukoddo bubuliza ddala amazzi g'abakyala obukoddo bubuliza ddala apetayiti z'abakyala amazzi bagalina naye ensawo y'abaana ebintu biri bibiri ebibuza amazzi g'abakyala okubeera nga tolina waleti emala n'ebirwadde ebyo nga bi-infection biki ne stress ate gwakuriyeetinza omukyala oyo amazzi okubula kubanga omuwadde stress alina bye yeetaaga tobimuwadde kyokka omusaba kwegatta jangu mpeeku ate mmwe abaami abakodo mmwe mubanja n'amazzi abagagga tebasaba mazzi sidako kyogamba nti nze omukodo ndye ng'enfuna yange abakodo bano basanga beegadanga abuuza omukyala yakayingira eddakiika 5 nga tompa mazzi amazzi g'omusaba gwogamugulira yakutegedde oli wa mitwalo 5 emitwalo 5 asula ku kololo alinya safe border ya kasanvu okujja n'okuddayo gumunnya teguliiko asigaza emitwalo 3 azaalidde emmere yo baalidde chipusi za mitwalo ng'esatu weefunugudde kitegeeza ssente z'omuwadde olunaku azirya ate gwe omubanja amazzi era divorce kino nze nkubuulira amazima kino bulwembeera naawe nkikugamba abasajja mwegatte n'abakazi abajja mu nfuna yammwe mujja kuwoomerwa n'ebyo mwewanika okwana n'omukazi akozesa ebizigo bya mitwalo 7 ayambala ekiteeteeyi kya mitwalo 25 empale gy'ayambala munda ya mitwalo 6 ate mmwe abakodo mmwe mwagala okwambula abakazi nga temubalomansinze omukazi empale abakazi tubayambako nnyambe enfunayo ematalinga mundya n'ebiki bagenda okusaavinga bulwembeera naawe nkubuuza kati kankubuuza ekibuuzo bebekulu emotoka ye gyavuga ogiraba eyo big size bwe mugenda ku petrol station amafuta gassaamu gossaamu ng'otutera wuumuyo ate lwaki bateekamu gahama anti katugeze kale babaga nti mugende mufiiringa emotoka ezo bawadde offer era ya bebekulu ejja kujjula mangi osinga eyo ne bajinza zikamu sisobola giteekamu garawumu y'ensonga lwaki abavubuka mwerijja ku bakazi abatali kiraasi zammwe oyagala oteekemu amafuta garawumu ovuga vitiizi ate oyagala kutula ku mutto gwa hamu osimbule y'ensonga lwaki abakazi mujja bakaabira nti omukazi talina mazzi omukazi tawoba bannanga amazzi bagatuwaffe abagaba gwe bw'oba togaba nga tosobola mukazi oyo lwaki omutuuyanirako ate nammwe abakyala yadde embeera ekalubye mukone mwewe grade nze ngenda nti ew'omuntu agenda okumpa emitwalo 10 aginnangire bakopi abakyala bannaye nammwe mufuuke basawo bw'omukebera ekiro kimu n'atakusaavinga lunaku sente z'okozesa oddirayo ki genda akubira essimu ge nti asi ninawo mikwano gyange eyo ekiwuunya njakuwa enamba z'essimu toli kiraasi yange temusirika abasajja bano tebamanyi nti
beepampalika. Kusanga omukazi ayambadde wivu ya mitwalo aga 5 ng'ayambadde olugoye lwa mitwalo 20 gwe omusajja n'ojja n'otandika okulya n'akabambika muwe ku budde. Ate abaavu balina ebigambo. Omukopi n'omwavu nga yakwatidde ku mukazi balina tabbiri. Wagambye abasajja we tulindira tugende mu zi comedy night. Ate ngenda mu comedy night nga ngenze n'omwana era anaagenda okundeetera agamba omuntu tume kamawanga yagala kwogera mukko naawe. Anti ffe ebigambo abasajja bagamba ebigambo tebiba bingi. Olina okugenda n'omukopi ate okuleetera omwana. Ate gwe onoomugiisa ddi ffe abagagga tefuna budde bwakwogera. Ekitegeeza omugagga tuba abagagga batambulirako abavubuka mu Uganda beebo bakatunkuma abane katunkuma we bagamba kyagundi yatuma gundi n'amuleetera abane katunkuma olina otuma omuntu alina ebigambo ebekulu yabayitanga bakapere omugagga bayita nabo baba bakapere bakolya kakayimba olina okuyita ne kaperewo anaakusendera tonyiiga ssebo ng'otambula n'omugagga mwe mwenna abatambula n'abagagga era mukiraba ajja naga nti genda oŋŋambira akaana ako kakoze katya ate era ati omugagga tebakamuleetera awo liru ziggwera ku ssimu nti wa ti olina passport nti genda ku gundi osanga omuntu bw'ati tiketi ng'agigula nti linnya flight zikyuka genderamu Emirates n'agendera mu Ethiopia ne mwesanga olutuuka wali omukwano gubeera eyo kati mbuulire omuntu ng'okya omutaddemu tiketi bw'anaakumma amazzi mbuulira ojja buno obufumbo buno obusinza okukaluba omukyala wali wakamukwano yaye wamusuubiza naye jjo okyusa n'omukyala ajja kukyusa yayinanga amazzi nga wakamukwano omusuubiza omutadde waka bw'otuuse waka abakazi tusobola obalimbira emyaka 10 ng'omuga nti mwaka ogujja nja kukugulira emmotoka emyaka 10 abakazi batambulira ku kubalimba. Wama oli aŋŋamba nti abakazi baagala nnyo okubalimba. Abakazi baagala nnyo okubalimba. Omukazi mutuuka ku ddeti omuga nti ŋŋenda wammwe n'omukwata nga eri oyetaaga obukadde 8 oba 10 okyala ewaabwe oyina mu 5 n'omutwala ewamu hangi mu komedi muvayo takyajjukira nti olunaku lwali wamugamba ogenda ewaabwe. Ajukira luvannyuma naye kimanyi nti ddeti yo tulina okugenda ewaka yayita nti nange esente ate nazikozesa tuddemu tupange buto kati nja kugendayo omwaka ogujja olunaku bwe ruti ne lutuuka n'omutwala n'alaba ku sinema ne yeerabira nti alina okugenda gwe olina okugenda ewaabwe. Omukyala aliwo balinga baana abakyala abaana bateekebwa balina kulimbalimba. Abakyala baana era nze mpuli omuntu nti simanyi omukyala twaganye okukwatagana n'asiba ebintu n'agenda. Omukyala gwe mulinda abisibe mukwate mwikoneko kabina mutwale ku kisenge mwegattemu awo emirundi 3 muba muli wakati mirundi 3 era nga mwegatta mwegatte mu dakiika 3 mwegattemu eddakiika 3 banga otuuka mu ddakiika nga 2 ku 25 mugende waliwo abatutabula naye tuleeta omuntu atusabye kyana waka waliwo edduga ate abantu tebatwagaliza kubeera ffena omukazi abisumulula ebintu naye nga kitegedde nti waliwo ababatabula. Mwami wange talina buzibu waliwo abatutabula kwegatta bwegasi. Gwomanyi ekigambo omanyi ekintu ekiri mu sekisi oyo omulaba sekisi alimu okusala emyaka omuntu eyeegatta omulabira ku butakula era ojja kulima nti nze siri ku sekisi nga muto abaamulya sekisi mwe muva obugagga bw'omusajja gy'okoma okwegatta ayicu yeegaziwa kubanga mu sekisi awo bw'obeera weegatta sekisi awo ebintu by'obalowooza by'oteeka mu nkola ng'omaze. Ebonga nti banne neetaaga ndowooza nkola strategy empya mu bizinensi yange oli mu sekisi oli muka anti omusaayi gutambula obwongo bukola bwetadde ng'onaabanga ojja ku mulimu ga nti wali mukole bwe muti wano mukole bwe mutenkeera nga sente ziyingira. Wange obadde oyagala sekisi ku makyane batamukuwa nebatinga n'otambula nnyo. Bano abasajja boolaba mu jjaamu ng'asibira ku mmotoka asibira kukyagenda akube bakazi sekisi yagaana akaboozi tekaalabise kubanga abasajja nammwe temukyalina nsaba kasajja yadde omukazi muli naye mu nnyumba yeeteeka lya kamuli ya Katonda muweereze ka message
ziri mu ssaawa emu n'ekitundu ali mu kamala katundu oba 2 mugambe nti sex at 10 sleep time engero kunfunayo then bw'omala buweza ka sex at 10 mujjukizeeyo ekiro kimu njagala kibeere nga luli olwo omukyala omuteekateeka abakyala abawaka temukyabawa kuno okwegatta kulimu enjawulo nti waliwo obeera n'omukyala nagamba owaaluno ng'abadde muka kisinziira bw'oteeseteese nga bw'ogenda ng'omuntu y'omu yafumba bulijjo emmere n'osanga nga leero ekyusizza test n'omukyala bw'ali omukyala gy'okoma mumuteekateeka kati fa tukwata abukyala olw'okuba nti yeyo guleedi yaffe n'omugaa nti nkooye sekisi waawaka n'omussa ku nnyonyi omugaa ne mwegattirako Dubai. Muli mu Marina. Muli mu Marina. Muli Dubai. Waliwo hoteli awo gye nasinga okwagala osulamu awo Dubai bagiyita Vienna. Ogimanyi Vienna Hotel. Eri awo kumpi naye eyo najagalanga nnyo edda nga nkyagenda mitu y'okusuubula. Ne kati nange bwe mba ngenzeyo ku mulundi guno ate sikozesaawo. Waliwo kati waliwo ziri hoteli ziri mba Dubai. Waliwo watambula nnyo gwe weegattirawo nedda ssebo nedda kojja naye siginze kwegatta no omusajja yenna omulamu bw'ogendanga mu lugendo kino mwe abakyala oluusi mmanyi okuyomba nti oluusi mpagira abasajja okwenda naye singa omusajja aba takulaze bw'agenda ne yeegattakokko n'agenda n'atambulakokko n'atadda nga tiyiga ne byakola tebitambula ate kati nze nayinako omukyala na yaŋŋamba bw'ogenda bw'oti mu Dubai twawukanye okakasa era twaddamu okukwata kino kikubulira basing on true story yana twawukanye abakyala abo bwe batyo gye bali yana twawukanye n'endowooza tuli mu kusaa naye mmwe abakyala abatula kati nze ngenze kukola manyi ngenze kukola mwagenda okudda nga taliiwo yaŋŋamba toddamu kunkubira si okakasa sino sirimu kati kino kankubuulira ekyo kibeera kisiraani ku mukyala abakyala bangi nnyo muyina ebisiraani era musaana munaabe ku kyogo omusajja buli lw'olinnyo ennyonyi eswayitaani oba ozigobye ekyo njagala nkukakase gwe omukyala ayina omwami wo nga tanonangako na ku musama ku airport olina kizibu ndina gwengeza okukima ku ssaawa at least anona omusama akomyewo kati musabire nnyo omwami waali nnyo ku nnyonyi buli lw'olinnya ku nnyonyi obwongo bugaziwa buli lw'olinnya ku nnyonyi obusiramu butuga nti buli lw'owalampa ennyonyi alla aba ayongedde okukuggulirawo ne swayitaani ezimu ziba zigenze kati ate gwogaane mwami w'okugenda kulinnya nnyonyi ekyo si kisiraani babagamba mu Dubai abaana be batwebakako bwe basi ne wane e Uganda weebali bw'oba baagala Uganda tobafuna wewaliwa wali Uganda waliwo ka network nga kuba kayita kambuulira wooli weekali mbuulira wooli nzije nana mukwano gwange yakandagaawo twagenda onyigamu ng'ate amugambe jangu saidi wano wendi ate neiba wange tuli mu nnyumba namulagira wano ne wano wati naye nga tuli mu nnyumba that's life obulamu ku nsi tubulinako akaseera katono bw'otakakozesa gwe weekotogera wesibadde nalaba ekikyali kimyufu webalese ashanze naawe wendi ate katonna erabire nagamba omusajja luba lwa mbuzi nze sibo ndi mugole sinaba nakuweza myaka egi nkyali mwaka gumu buli valentine nkola anniversary kyala namwasanga 14 ku valentine kwennyini mwe mwali busaabala ku mazzi nga nze bampoowa wagiko mwali busaabala nga nze eri bampoowa kojja kufunye ebyana ebinyirira ngoba n'ebyana ebinyirira anti kati omanyi divorce ekiri kye nakugamba bw'okola n'oba muntu wa buvunaanyizibwa era gwe omuntu atulaba essaawa eno puroguramu ereke kunyumirako bunyumizi bye twogera naye ejjamu omuntu yenna omukozi agwanira ekirungi ng'oli mukozi ensonga lwaki obusiraamu butugamba omuntu muweeyiye ng'entuuyo tezinnakala
kati nange nsasula entuuyo tezinnakala ndi musajja mukozi ndi musajja mukozi divorce era kyensiba nkwegamba buli lunaku divorce negombaako maanyi nze nnina amaanyi nkola nze nyinza okuba nga obudde bwe neebaka butono nnyo mu bulamu bwange ndi musajja mukozi wano wadde mulwadde wangamba fatiri yali akusibwa nnyo lwa butawummula naye kati olaba era nti olwali okuteeramu bwe nti nziramu njiriba buli lwokola ofuna ebirungi era mu bavubuka bwe kyeki kyembagamba tosooka kubuukira kirasi etaliiyo nywerera wooli tolya gundi tolya matooke olw'okuba ne divorce gaalidde tovuga mmotoka olw'okuba divorce avuga abavubuka abasinga obungi mufuna tukita excitement mpezeza kasente namukulinnya kati nina kuvuluga nze Kojja Kitonsa ndi muntu wa wansi ekyo nkuwakanira nze ndi muntu wa wansi but bwemba nsaanidde okusasulwa ekirungi lwaki Allah yangemulira haki yange nampa neŋŋenda ate nze byange bibeera open nze sikuba makoona nze omukyala nze musaba saba ontwala ewamu bwemba nsiimye simukkiriza ye kunnyanjula mu bantu nze nkutwala mbutongole nze nenkoneka nti oyo mukyala wange ekintu kitambula ate divorce njagala nkubuulira amazima omuntu ne bwakugamba ekintu ekiri kitya gwe ng'omuntu olina kyobeera oyagala naye abantu olwokuba balina ebaba baagala okutegeera ofuna ekyana Kojja bwentyo omanye okulonda bwentyo divorce muli bamutudde ngaawo ng'okinwako owulira otya kuba nakikola nkyagadde era mpulira bulungi mpulira ng'omuntu omulala bwe yandiwulidde naye programu eddako nja kutuuza wano mutuuze wano ate tukirinaako tukube discussion tuwulire Kojja obugambo wasooka okukozesa kuba ekyana ekyo mwe temuvaako eno episode etandise ne Kojja 222 agenda okuggwako mujja kukola keeping up abantu bangi nnyo bagenda kuwasa nga balaba programu eno abantu bangi nnyo gwe gyogenda okukoma okusubscribinga ku YouTube channel yaffe ogenda kwongera okulaba ebinoma kubanga abantu bangi nnyo bali eyo beetagwa abantu abavumu genda zinagakola okunoonyereza ku bassenga ne bakojja ojja kusanga nga nze nkyawangadde n'abakyala okikoze otya mmanyi we bakwata omukyala omuntu ali eyo ng'ayagala oluusi bagamba nti genda buli kaseera bagamba gendako wa Kojja asobola okujja wano bulungi nnyo nze bayiraweera n'abakyala nabo osobola obayamba abakyala obateekateeka senga tumulina bwe babaamu na ziri endwadde omukyala musawo yankuguka mu busawo omukyala omwo musawo tegeeza package eggwera ddala wano gwe bw'ojja wano olwedde nze ndi mujjanjabi ate si kyetuuma ekyo mukimanyi ndi mujjanjabi omukyala yasoma ndwadde musawo nakugaba ddagala nditeekateeka ne ndibategekera bulungi nnyo ne ndibawa abakyala abalala abali eyo bw'obeeranga n'omwami wo salangawo abakyala bangi abeera akwagala divorce ng'ate enakyabuzaabuza abangende wa divorce oba nkole ki zenna abantu kwano bennyinza okugamba nti abantu abo bw'aba asazeewo aba asazeewo naye mwabeebuzaabuza mmwe mukyali eno muddeeri emyaka gibayitako omukyala afumbirwa ng'ebbeere likyayimiridde likyali tuttu omukyala afumbirwa ng'okyasobola onnaaba n'omusajja wo mu kinaabiro si kukukuta so si kukukuta nsookayo abakyala bangi nnyo nga nno ekimutiisa ki ebbeere lyakulukuta wanaayise wanaayise ennyama tekyali wamu tugenda mu kwegatta jjako ettaano naye osanga omwana ng'ennyama yonna ekyali wamu bweti ne mwegatta nga n'ettaala kweri ne mwegatta oba mutuuseewa abakyala mufumbirwe sekisi nga omuntu akyakuyinamu amaddu omukyala anyuma era bayidawe omukyala anyuma nga divorce kitwale
nkuwa example ki motoka kale zife zino zituvuga zi Japan use oba mileage 00 mileage ewooma kyekimu nenvugemu osobola osanga emotoka envugemu newooma kyekimu netali nvugemu mbuuza otya singa service oba wagiwanga bulungi service osanga omukyala ng'akyali muto naye nga simbeerera naye nga yeewa service n'ogaba asookedde ku nze n'osanga omukyala nga ate muto nnyo noga nti oba ate ono wa myaka emeka oba kitegeera ng'abaana omukyala gye yeewa empangala gy'awangaala nga abaana nga bakulusanya anti omukyala gaali waliwo atavaako ku kasozi n'anyiga olufungo omwana yimba kemba n'agamba egaali njagala ekozeeko ebeera ngumu era nze kyowala nakugamba nze sikwana mukazi wa mbuzi bamanyi olina n'ebisiraani ebbanga eryo lyonna ebbanga eryo lyonna ogikozesaako ki myaka 3 mbu nkyayina embuzi yange kitiibwa kya mukyalo yakojja biveeko ebyo gwe omukyala atulaba kati mbu nkuuma mbuzi giwa abaana bagijjeko emikisa gitambule ebyomudda nti tukuuma mbuzi okuuma mbuzi nze bannaye kamba nyumize kino ate bebi tayiseewo kojja divorce kino ekimuli bwe kiyitawo ettala lyaka ndowooza mulaba erayiti nga yeeyongedde era obusiraamu butulagira funa ku mukyalo omumyufu alabika obulungi funa ku muddugavu funa ku webbina funa ku wettutu eriyimiridde oyogera ku laavu erenge gyotunamu ate nze ndiraavu dokita era mwansubwa mmwe abatanfuna twagala okujja okututeekateeka abaana ab'obuwala mujje tubateeketeeke mbufumbo nabaga nti temukkiriza muntu saatali mufumbo kukuteekateeka mu abaana abo temukkiriza senga bw'aba agenda okuteekateeka asooka akulage ku maka ge gali gatya kubanga bumbuzi ezaala kasanke teri bumbuzi ezaala kasanke otyo bumbuzi jebaleko maama oba muli butya nze bannaye kojja atuleetera wano omukya bumbuzi ezaala bumbuzi n'akasanke kazaala kasanke abakyala muteekemu obukodyo musajja bw'akusabako tosooka kulaga nti obadde bubi gumiikirizaamuko nga tonnamuwa naye abakyala omusajja yakusabye akawungeezi n'oteekawo ate ne bw'abazze tomulaga nti otidde omanyi mu kwegatta wano waliwo saayansi aliwo omwami bw'akugamba nti mpaako n'otalumu amagulu kimuggwako atyamu naga nti omuntu alina kutyamu yadde naye ne bw'obanga siti yasoose omukyalo omusajja bw'agaziyako okugulu n'akukwata ate sooka okuwumbeko kalubamu kakubuze nti ate mune njagala lwaki ate ozinzeko muge ntiddemu nvaawo okwegatta ne munnange ndaba ate gwe osukkulumye ku balala nate oluvannyuma okugulu kola ki kuti waliwo yakikola etuuka mu buliri olugezigezi lwaffe olumanyi nze nsooka ssiba omukyala mwaniriza ewaka akalubamu nange neŋamba mutima nentyamu noga baanamba nsooka nebaka ngenda owulira nga yeka yakola bwati bwe kiri abakyala buli lwosooka n'olumyamukko ebintu bitambula naye gwe omusajja akusabye n'ogaziya bugaziya amagulu oti tubula enkaaba ey'ebyalo yavaawo nedda twalina enkaaba muwogola bakusimba waliwo endala bagiyitangani muwogola bakusimba namunjoloba byonna abakyala babivaako naye kati ennaku zino kyabakyala kyetubatendeka nti tukuwa katayiti kaffe bw'olaba omusajja nga service delivery temala muweeko ekyalo kimu kubanga omukyala alina lasitiika 3 alina ebisenge 3 ze lasitiika 2 wakati waggulu wakati ne wansi naswe tubagamba nti abakyala mukaaba okusinziira ku ngeri gye weepakeginzeemu tojja kugamba muno nti ddako waggulu nga bwe yazze yaguddeyo bugu mwe abakyala abagazi aweva manyi n'abasajja obusolo butini naye eriyo n'abakyala abagazi abasajja buki obusolo butini
Divorce. Ngomwana atula. Omwana atula mu butuuzi neza ante wali Obuganda bwategeka ensigo eza nads. N'ensigo za nads nazo ate nange nazisiga ng'alinga zo okusimba mu. Bano bagamba baby it my first time. Ogenda okugwayo nga omwana yanga nti kojja engulubye n'omwana mukwanidde wiiki emyezi 2 nga nti alimbuza atya okwegatta asooka busoosi kati omusajja agenda okwegatta afunye chance yeegattako n'omukyala yanga tennagwayo bubi ne mugoba sayizi yo yentono nangamba ne wabadde nga sayizi ntono naye ow'embuzi era ngwayo abakazi nabo watama. Ate abakazi baagira nnyo namwe abakazi mulekeraawo okugaziya ennyo amagulu. Omusajja yakayingira ate balina obukodyo bwe bakaabiramu. Ati babeereyo mu kikoolaga nti gwe omusajja oyagala amanye nti otya nnyo oluba okuyingira wati muge nti onzita. Kati ne oba tonnaggwerayo okyali kungulu olw'okuba kye bamuga nti kyakaaba tandikirawo nzita n'omubuuza nze atannayingira. Olw'okuba kyayawulira kye bamugamba okukaaba abakyala tebakyakaaba lwa nsonga nti zino akaaba ebimuluma bwati abasajja obusolo butini kati gwe ne bw'aba yakayingira obutamumalamu maanyi mwana aguwe ssente mugembe onzita ng'oli tannaba nakuyingira abakyala mujje mufune ku misomo tukukolere ka CD kaffe kaliko amaloboozi 2022 biwakaaba mu 1700 ng'omusajja kwana ezo endagaano enkadde twaziwummuza dda katulina enkaaba eri.com kyala seetinga awo amazzi go ngere nga mwegattagako n'omukono gayiike kaaba ekyo gwogayiye bebi gwogayiye gakone ko gayiike gagwe baby kwali konye okwekangira kumaze gwogayiye bebi gwogayiye mukwano teekawo embeera ebyo naye abakyala muyino nzita n'okusiiyiriza kadde nzita kuliyeti nga bakyambere kuliyetivu mu kwegatta bw'oba olaba buli kadde onzita musajja tannayingira onzita omusajja akyakwambula mpala onzita abakyala mujje mulabe Kojja Kitonsa sooke nkusimbe kafuulu package mulimu eddagala eryoza mu nseke mulimu eddagala erisika mulimu eddagala erya tight mulimu ka national water ka otim nacho extra nako kateeke mu ka v extra omusajja omutabazi okimanyi nti abasajja bagabira mu sex ebintu nakwapoloti mukyala eyo yenkaaba gy'obussaawo bw'oba okooya omuzigo tandika okukaaba omuzigo guno gunkozesa bubi ebintu byange bannange nandibadde nkuddoboozi erisinga netuli wafunda omusajja apulaninge ku kuzimba oyagala kusiba nviiri enviiri zange tozaba nti zikaddiye gwe mulinde kiro mugee nti njagala era okukuwa ku mazzi mangi nti nkole ntya nti nyeenya mu mutwe nyeenya nnyo mu mutwe musajja anyenye mu mutwe naawe muwa amazzi olumala otenga omulaga akaviiri kasogaabi omusajja kyakwabula oli munzita divorce abakazi mbawaga kodyo omuyaga wivu ye kaddiye gwe omusajja muge nti we wagenda okuva amazzi muge nti gitakule nnyo sajja agitakule wano muwa amazzi olumala sex mulage nti ye kaddiye tekyasobola kuwangaala hakuweeza enviiri nomuga nti abasajja tebagaba namwe temuteekawo obukodyo basajja bbawa kati wivu yagitakudde n'esansulukuka asobola okugaana okuweeza egisiba byonna tubisanga mu Bakitonsa Abo Group byonna jangu mu Bakitonsa Abo Group tulina senga tulina Kojja Kitonsa wano tulina obujjanjabi maya tulina musawo naava bw'obujja ekyagiyisa Bakitonsa Abo Group it's a big team oyo mukulu ali ku kamera oyo bamuyitanga oyo bamuyita George musawo George byonna buli nsonga azimanyi ate nze wano mbeerawo ne bannamba lujega sooka funa bumanyirivu Bakitonsa Abo Group ayetaaga ku Kojja enamba y'essimu gibateredde wansi awo
wajja kumanya ebisinga waliwo tosobola okwogera wano ebyo byoyina ebikuluma osobola okuyita privately WhatsApp kweri oli mu nsi kyo oli mu ya MTN 0776 662 ensimu eri ku WhatsApp then neno osobola ojjukubako mu abali ebweru waliwo bantu bange bali Dubai banga kojja manya agenda kokola mu Dubai eyo nga bantu bange bategese kapate nga baagala songa zino za kintu kikulu ne tuddeyo ku Dubai eso ninayo amakanda tuddeyo ku Dubai awesirikiri awo mudeira awo wali bana Uganda bali awo mudeira Mpomba African restaurant wa Hasani awo waliwo awo ne muwala bange bamuyita Ashili aliwo ali Dubai Ashili ono watu wazi yes Ashili nali naye awo mu Dubai yasanga ku Mpombo nangamba nangirako ku bintu byange oyo Ashili gwe mukolere ng'omanyi okolera muwala wa Kitonsa mu Dubai awo twali ku Mpombo Ashili awo amanyi otegekana nga kojja leero jangu tukibeeremu bategeka ennaku zibwe nabeerayo balina ba Uganda bikoze bitya nebampita naye safuna budde waliwo nange awo emabega nali ngenda kugendayo naye embeera y'ennyonyi ndowooza we wagendera gwe wagerwedde ebyakusangayo okuggalawo so nali nzijja era Ashili mu ekyo Ashili tugenda kujja ne kojja episode eddako eziddako zonna tuteekwa zikola nga tuli awo Dubai awo wennyini awo tugenda kuba tujja anytime so kojja nga tuwumbawumba kino kibadde kigula luggi abantu manyi tugenda beera celebrity track era tulinde gwe kyoba okola bw'oba olabanga munno tanyiganga kapesa kamyufu akasubscribe kanyigeeko mukubire tugenda kubanga wano na muliro gwokka gwawulira nti nno omuliro togwagala genda eyo mbunnyogovu naye tugenda kubeera ku heat genda mu winter genda mu winter fe tugenda kubeera ebeera sama tugenda kubeera mu sama nga tutuyanyi abakyala mu yugo obukodyo obulungi ne style zino ze mwegatta nazo kintu kikulu nnyo style zo kwegatta nazo kintu kikulu nnyo style waliwo yayiga kimu nti bwe ngwawo bwe nti we bwe buli lw'omusabanga agwa kyabugazi ku luno gandhirako mu ntebe omusajja akuzizikeko kokka gundi k'entebe nze kojja Kitonsa mbeere bulungi musubscribing byonna tujja biba tubimanya nti mu episode eddako ndowooza ayina ekyagala okuyiga waliwo link eri wansi awo ekutwa direct ku YouTube channel ya Kojja Kitonsa waliwo emisomo egy'enjawulo subscribinga bwakyotookirabye wano ebimu bibeereyo so tugoberere temuvaako nze Devotion Matovu lwakatonda n'ensi yange wangala ayisa basajja